Balamusiza nnyo basebo ne banyabo nga bulijjo amanya gange nze Laakeri Nabudde omukungu wammwe abaweereza mu bendo erya East London. Maze ebbanga nga soogerako nammwe naye olwaleero nzize okuleeta ensonga enkulu ennyo ekwata obulamu bwaffe mu kitundu kino era mu misomo gino tujja kuba nga twogera ku ndwadde eya kkookolo era nangeri ki gye tuyinza okugirwanyisaamu. Edda ennyo kyali nga kyabbalirirwe okulaba abantu abafa endwadde eya kkookolo. Mpozi oyinza okugamba nti abantu tweyongedde obungi kyetuva tulaba ennyo abantu abafa endwadde eno eya kkookolo. Oba oyinza okugamba nti naffe tukuze kati tulaba era tutegeera okufa kyeki. Naye bwe weetegereza ebyo ebiwandiikiddwa era n'abanoonyereza ku ndwadde eno eya kkookolo ojja kwesanga nti waliwo ensonga lwaki obulwadde buno buyinze obungi. Edda twalabanga abakadde ku byalo gye twakulira ne mumanya nti omukadde waawo bamufulumya ku ssaawa 4 ez'okumakya oliba nayota ku kasana afune ku vitamin D. Naye kati abakadde abo ku byalo byaffe tebakyaliko bakwako. Omuntu bw'owangaala n'otuusa emyaka 7 oba abakadde baffe abatuvudde ku maaso nga bawezezza oba nga basusizza emyaka 7 bw'obikira bakugamba nti oyo awangadde. Naye edda abantu bawangalira ddala emyaka egisukka ku 10 era nga si kyakwewuunyisa. Kkookolo kati atta n'abaana abawere, kkookolo atta abavubuka, kkookolo era atta n'abakadde. Enkola oba n'enzirukanya gye tuddukanyamu emibiri gyaffe yesingidde ddala okuleeta okweyongera okw'obulwadde buno obwa kkookolo. Okukyokugeza, omukozi wa Ford bw'akola Ford akuwa endagiriro entuufu ey'okuddukanyamu emmotoka yeeyo eya Ford. Naye gwe bw'osalawo n'ojeemera amateeka ago g'aba akuwadde, gwe n'okolanga bw'oyagala mu kifo kya dizeri emmotoka n'oteekamu mazzi oba n'oteekamu petulooli, obeera namukisa okukuba ekisumuluzo emmotoka eyo n'eyaka, ate era bw'eyaka tojja kutuuka eyo gy'oba oyagadde okugenda. Kale nno n'emibiri gyaffe girina engeri gye gyakolebwamu nga waliwo ebyo bye tulina okugiteekamu okulaba nti emibiri gyaffe gitambula bulungi era gitambuza obulamu bwaffe mu ngeri ennungi era engeri eyeeyagaza. Naye enkola eyo abasinga obungi tugenze nga tugivaako nga tuseeseetuka ffe ne tweyiyiza oba ne twegunjizaawo engeri gye tulowooza nti ejja okutambuza emibiri gyaffe kubanga tuwoomerwa oba olw'okubanga tunyumirwa ebyo ebipya ebizze bigunjibwa abantu nga ffe. Abanoonyereza ku by'obulamu ku mulembe gwaffe guno gwe tuliko bakizuula nti abantu 25 ku buli 100 bafuna obulwadde buno obwa kkookolo mu bulamu bwabwe. Naye ng'ate ebitundu 80 ku buli 100 obulwadde buno buba nga busobola okuziyizibwa singa nga omuntu aba agoberedde amateeka agafuga era agatambuza obulamu bwe. Era abo abanoonyereza ku by'obulamu batuwa amagezi nti kya bugunjufu okuva ku taaba oba segereeti. Okwetooloola ensi yonna abantu bangi n'endwadde nnyingi ezikwata amawuggwe, ezikwata olulimi, ezikwata emimiro, ezikwata emitima, ezikwata obuwago. Endwadde zino ezisinga eza kkookolo ziva mu nkozesa ya segereeti oba ttaba. Okunywa segereeti, okunywa taaba kirina kinene nnyo kye kikosa obutofaali bw'omubiri gyaffe ebulwanyisa endwadde eno eya kkookolo. Kyannaku nnyo nti abantu 30 ku buli 100 abafuna kkookolo ono ava ku kunywa segereeti bafa.
abantu abo 30 baggyibwako obulamu bwabwe nga tebannaba kwetuuka nga bafunye obulwadde obwa kookolo mu kamwa, mu mawuggwe n'ebitundu ebirala eby'emibiri gyabwe, nga kw'otadde n'okufuna endwadde ezikwata emitima. Tukoze tutya okwewala okunywa segereeti n'okutuukibwako ebirwadde bino? Ebirwadde bino ebiva ku segereeti tebikoma ku oyo amunywedde yekka, naye ate n'abo abamwetoolodde abanywa segereeti ng'ate tebatadde na mulwe bw'ataba mu kamwa kaabwe, naye olw'okubanga basika omukka ogw'oyo abamunywedde. Kyova olaba nti wano mu Bungereza baawera okunywa segereeti mu bifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Kyannaku nti abaana abazaalibwa abantu abo abanywa segereeti nabo bambi bafuna endwadde zino, naddala abo ababa baba nga bakyali mu lubuto. Si kya bugunjufu omukyala okunywa segereeti. Edda ennyo nga mu Buganda bannange kizibu nnyo era olwawo okulaba omukyala omugunjufu ng'anywa segereeti. Naye kati ennaku zino kubanga tulina bingi bye tugenze nga tukoppa, osanga omwana muwala ng'alabika bulungi naye nga omunwe gwa sigala gumuli mu kamwa era ng'alabika agufuuwa ng'awoomerwa nnyo. Naye ekyo ky'owoomerwa wano mu kaseera akatono kikuviiramu obulwadde. Kino si kipya, sireeta kipya, kubanga ffenna tukimanyi bulungi segereeti kiki kyakola ku bulamu bwo. Naye njagadde ensonga eno tuddemu tugyogereko, kubanga oluusi ebintu bino bwe byogerwa mu lulimi oluzungu tebikattiramu ffe era tetubitegeera bulungi. Tubigoba ne tulowooza nti bikwata ku bali oba bikwata ku tebitukwata ku ffe. Naye bwe tubyogerako mu lulimi lwaffe Oluganda, ndowooza tujja kwongera okutegeera lwaki tulina okwewala endwadde zino, lwaki tulina okukendeeza okunywa segereeti. Amawuggwe g'omuntu anywa segereeti gafaanana nga ago ge bakaliridde ku sigiri, gaba maddugavu, gafuuka kkala, gonna ne gaggugala ne gasiriirira ddala. Omuntu n'otandika okukolola ebifuba ebitawona, naye n'onywa segereeti omunwe n'ogusika n'okolola, naye era n'ogaa nti bakuwe n'ogwokubiri. Bannange, ekyo nze ndowooza tekiba kituufu. Ate ogerawo ne weesanga nga waliwo n'abasawo abamu abagaba n'eddagala era abakubiriza abantu obutanywa segereeti, naye nga naye asazeewo okukola ki? Okunywa segereeti. Bannange, emibiri gino bwe baali nga bagitutondera, Katonda bwe yagituwa, yatuwa endagiriro ey'okugitambuzaamu. Endagiriro eyo buli lwe tugivaako twesanga nga tufuna ebizibu era nga tulinafuna n'endwadde ate ze twandisobodde n'okwewala. Ojja kulowooza nti nno abanywa segereeti bokka be bafuna obuzibu buno, naye kikanguddeeko. Gwe wali okimanyi nti n'okulya ennyama enkalirire obeeranga anywedde eminwe gya segereeti kuubyana? Anti kati wulira, ennyama eno egenda n'enkalire. Waliwo abagikalirira omubi, waliwo abagikalirira obulungi. Ojjukira edda bwe baakaliriranga ennyama babanga bagikaliridde nga basooka ne bateeka obuwata ku manda. Obuwata buno ne bunywa omukka guno omubi oguva ku muliro guli obuyinza okuyingira mu nnyama. Naye kaakati akanyama ako akakalirire, mumanyi nti nno tumanyi okukanywomerwa ennyo nga kalimu mukka, naye omukka ogwo omanyi nti nno gwe mukka ogwo ogw'omutwera gwe mukka gwe gumu ogubeera ne mu segereeti. Ennyama yonna n'ogenda n'ogiteeka mu kamwa ng'ewunya omukka ogwo ogw'amanda, ng'ewunya ate kati eyakuno ng'ewunya n'amafuta. Naye gwe n'owoomerwa n'ogamba nti nno nze simba sigala babali. Naye kankubuulire, naawe alidde akanyama ako ne kakuwoomera. Omukka guno bwe guyingira ne gwegatta mu musaayi oguli mu nyama, gulina ekitabule kye bayita kemiko gyekola eri carcinogenic. Kemiko eno naye erwaza kokkolo mu ngeri y'emu
nga oli abanywedde segereeti, era evaako endwadde ezirwaza kokkolo alwala mu mumiro, kokkolo alwala mawuggwe, kokkolo alwala mu lubuto, kokkolo alwala ne mu kawago era awamu ne mu musigo. Kale twegendereze nnyo nga tetunnaba kusalira musango abo abanywa segereeti, naye naffe abalya ennyama enkalirire obubi naffe tuli mu bulabe.